The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amulabe waffe omulungi tukwaniriza nate lunaku lwa kusatu enaku z'omwezi erisatu omwezi ogwokuna tutambula abasiraamu mwebali okubanga mukyatambuza ekisiibo mu mbeera y'ebyenfuna mu mbeera y'obulamu etali nnungi naye tusaba Katonda akkirize mufune ebyengera era byonna byemusaalira byonna byemutadde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bisobole okubanga bituukirira era nga tugamba nti assalamu alaikum yonna gye muli mmwe mwenna abalina okusomozebwa okw'enjawulo tusaba Katonda abasobozesa okubayisaamu nammwe abafunye ag'entaagwa ku matama n'akamwenyumwenyu kansinda matama tugamba nti oba oliawo Katonda yeebale. Mu kaseera si kangu naye tusaba nti musharinge n'abantu akatona ke mulina kuba embeera siyo nnungi. Nze mukose Arnold Anthony ntuliddewo ku lw'abambejja ababiri abali mu mirimu emitongole abali wali naye nga wiiki ejja ndowooza bajja kubanga abamu bana bajja kubanga gikendeddeko ejja kubanga tubalaba bulungi nnyo omumbejja Bikobere Farida n'omumbejja Lw'okukunula Lilian. Olunaku lwa leero tulina omukulu Ojobile Augustine ono political human civil activist era nga mulondoozi wa nsonga naddala eza demokrasiya. Tugenda kutunuulira ensonga ez'enjawulo naddala obumulumulu obuli munda mu ebibiina by'obufuzi. Tulabe obumulumulu buno tusobola tutya okubugyawo n'okusobola okulaba nga oba oliawo demokrasiya abukala munda mu bibiina asobole okufuluma wabweru w'ebibiina bino
okulaba nga oba oli awo ensi etambula. Tulaba nabe mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo NUP teteredde kyasokera mu UPC negenda mu kooti walubiri okukakkana nga ekooti yasazeewo byasazeewo naye nga ate UPC tekkiriza nsalawo ya kooti era oba tukoze nga kooti bwe yalagira. Tuba tuli awo DP kyekimu, tuba tuli awo tugenda kuwulira FDC kyekimu, tuba tukyali awo ate NUP yo ne gujja bagira okukira omunafu azadde kaliira. Tugenda kubeera okutunulira ensonga zino because Ojobile Augustine abaddewo ebbanga ddene ng'agobera ensonga zino emyaka gisoba mu 10 nga ali active ate gisoba mu kumpi almost 2 nga agoberera, so ajja kubanga atukubira etorch. Omulamu guli broad awe match nti yewe FDC naye tusuubira tugenda kutunulira okulaba ensonga zino zo zitambula zitya nga mu bina by'obufuzi. Muganda wange nkwaniriza era lamusaako abalabi baffe then tandikira awo. Mbalamusizza abalabi baffe n'abawuliriza program n'eyekyenkya okutwaliza awamu okuva ku Mande paka olwokutaano ndowooza bwekoma. Ensonga Ssemasonga twagirambuludde mu flyer yaffe gye twatambuza era flyer yavudde mu digitalk yatambudde bulungi nnyo ng'erambula ensonga tugenda kwogera ku bumulumulu naye nga tetunatuukayo. Amannya Ojobile Augustine nange ntwala omukisa guno okwebaza abakristaayo oba ab'eddiini abakkiriza mu Yesu Kristo abavudde mu kukuza olunaku olwa Yesu Kristo lwe yawangudde amaanyi g'okufa n'azuukira. Ekyo tukitwale ng'ekyokuyiga. Tetwagambye nti yazuukidde lwa Sande jjojjo wano. Kyabadde kitegeeza nti gwe nawe mu bulamu bwo olina ebintu by'osobola okuwangula bijja nga bikusoomooza kuba ne Yesu alina we yatuuka n'akkiriza n'agaana ne Katonda kituufu wansindika kukola kino nekinnemeredde woba osobola kinzigyeko ngalaba kisitoye nga naye kimuzitoweredde naye nga mwana wa Katonda nga mwana wa Katonda agane Katonda taata woba osobola ekintu kino kinzigyeko naye n'amaana ajjukira n'agamba nedda guno gwe mulimu ogwakola ki ogwantumibwa nina okugenda ngumalirize nagamba era munnaye wekibanga kyekyo kye nina okukola nyongera obuvumu nsobola okiwangula. Naffe obulamu bw'ensi wetutyo tutambula ti obeera awo nga famire ekubanja ku kkubo olina otambula otuuke gy'olaga ekyo nga kikyagenda mu maaso ku mulimu waliwo pressure z'otambuliramu ebyo byonna nga bikyatambula ate waliwo era mu bulamu obwa bulijjo enebbali tebikwatagana na mulimu gwo tebikwatagana byawaka naye ng'ate olina obikola okutambuza obulamu naye bibanga bikulemeredde n'osalawo noga nedda nendooza natondebwa kukola kino bwemba natondebwa kukola kino kitegeeza nino kikola. So ne Yesu okuzuukira wake awo we tulina okubanga tussessira tutandike okulabanga n'omwana wa Katonda waba yasobola okukaaba amaziga agamba naye kino kirabika kizitoye kisusse ate gwe kitegeeza naawe waliwo ebikola ki ebikusoomooza ate ne bikulemerera olusi. So mu kutwaliza awamu twebaza abantu baffe abasobodde okuza olunaku temukuza bukuza lunaku genda kulya nkoko genda kugula nyama kuteekayo obusente bwo abantu balye bulungi naye nga mu mitima na mu bwongo temutaddeemu kirowoozo kiri nti tuteekeddwa okugenda mu maaso nga tulwanirira ensi yaffe kuba kati saa zino ekisinza otusoomooza ng'eggwanga kulaba nti tusobola okukyusa obukulembeze bwa Uganda nga tetukozeseza muntu. Amanya Ojobile Augustine. Nsonga nkulu nnyo eyo okozesa emirembe n'eddembe n'essamateeka okusobola okukyusa obukulembeze n'enkyukakyuka gye twagala. Ojobile mukuliko eyo eddokolo
Twavaayo ya byali tebyatambula nga bwe twasuubira naye weewaawo twavaayo. Sooka otusiga ekifaananyi because ng'ogyeko nti mwawangula akaluluko kali gulinga muzannyo ogenda either kuwangula oba kuwangula ekyenjawulo nti mu kalulu temulimu draw kikyenjawulo naye twagala otusiga ekifaananyi kya this time around campaigns, atmosphere, security wise, human rights violations nga yibadde nga mu bululu obulala eno kuno kyabadde kitya ku muntu atabaddeyo omusiga ekifaananyi ekiri objective nga singa tadde mu feelings zaffe ng'ebyo byonna byetuukirizaamu. Ekisooka njaga kutereezaamu nti ne mu politics musobola okubeera mu draw ti yensonga lwaki bwe baba bawandiika guidelines ez'amateeka bagamba in case there is a tie wabeerawo kitegeeza musobola okuvuganya ne wabeerawo abantu nga babiri oba basatu abalemera ku layini y'emu bagamba tufunye obululu abiri nga tewali awangudde ne wabeerawo enteekateeka gye bakola mu ssemateeka eyamba okusalawo ani awangudde. So ekyokubiri akalulu keddokolo kaalimu dimensions ez'enjawulo. Jjukira twagenda mu kalulu ako nga waliwo omuntu gwe tufiiriddwa ayitibwa Cecilia Ogwal. Late Honorable Cecilia Ogwal yali mukazi eyasooka n'abeera mu political life ye nga ali mu UPC. Kati wava mu UPC embeera eyamusindikiriza okuva mu UPC yali nzibu nnyo. Abatamanyi history we yaliko secretary general wa UPC oyo mukyala. Era we yaviirayo yali secretary general wa UPC. Naye ng'ekyamugjayo waliwo embeera eyajja gye sigenda kugendamu nnyo. Naye yavaayo n'avaayo n'abantu abamu abaali bakkiririza mu UPC n'ajja nabo mu FDC. Naye ng'ate era ekitundu kye yalimu UPC mwesibukira. Kati ye nga bamulabanga muwala wa UPC naye nga yabagamba ndi wa FDC. Kati ng'enkolagana ye ebeerawo wakati w'abo aba UPC n'aba FDC ate nga olw'okuba abadde era senior member of parliament. Kati eno ebbali ng'ate wajja katugambe mu Buganda oba mu ba Westerner bikimba Easterner asangayo nti ate abaliyo abasinga ba NRM okitegeera. Kati nga ayina kye bayita hybrid of political managers. Ka hybrid ako kyekyo kyenyongezaako okunnyonnyola nti oli wa FDC ne oli mu ba UPC ate gye wava kati nabo tobasudde. Kati wosanga abe NRM nabo n'okolagana nabo. Kati yoyo omuntu gwe twali tugenza okufuna amudda mu bigere. Kati we tugenda mu kalulu ako naffe kennyini twasooka kufuna buzibu tutandika tutya campaign eno. Kuba ekisooka kiri nti ffe relationship yaffe nga party as a whole ne NRM si nnungi. NRM tetwagaliza ate naffe tetujagaliza. Naye nga bo baali balina enkolagana yaabwe n'omugenzi on individual basis not at a party level. Kitegeera. Kati nga UPC tebalina nkolagana nga kibiina era nga balina nkolagana n'abamemba. Kati nga waliwo olutalo abaali bawagira Cecilia Ogwal basobola okuddamu ne bawagira candidate waffe nga Cecilia Ogwal taliiwo. Kuba ono muwalawe we yamala ebyokusoma ye n'afuluma eggwanga. Era politics wa Uganda ye teyamuliimu n'agenda n'akola emirimu eyo wadde yali akolera emirimu gya nakyewa. Emirimu gye yali akola gyali social in nature. Kyovola kyamwanguyira nga omuwuliriza ng'oyinza olowooza abadde mu Uganda naye nga teyaliimu ng'annyonnyola ensonga kuba gye gyali emirimu gye ng'agenda mu batuuze n'annyonnyola social infrastructure n'akola ebintu ebiri human in nature. Egyo gye mirimu gye yali akola mu UK. So mu mbeera eyo omwana gwe baaleeta nga replacement
yali amanye ekyokukola ng'era w'omuwa omulimu ogw'okurepresentinga abantu agusobolera ddala bulungi nnyo naye kati ka hybrid ako ne tumala ne tukizuula nti abantu abasinga baamala ne baddayo omukyalo olwafa tebaatubuulirawo nti ffe twali tuwagira muntu twali tetuwagira pati kibiina ffe tuli ba UPC twali tetuwagira tukizuula luvannyuma munaffe tubadde tetuwagira kibiina kya FDC tubadde tuwagira muntu waffe ate ne wabeerawo kye bayita malicious propaganda yo eyagendanga maaso ng'evumirira ng'eraga nti ono omuwala si wa ddokolo ono omuwala sina munnayuganda. Actually waliwo before nominations nga mukyagezaako okumusportinga waliwo abagamba nti NRM mwogereza ate yayagala UPC emwogereza naye nga yayagala FDC ozena ekyo kinenge kyabakosamu eri ku ground nti oba oli awo abamu bana kumubuusabuusa oba teyali nsonga nkulu nnyo okusinza mu abali teyali nsonga kuba obviously omuntu yenna kyolina okumanya kiri nti Uganda ebadde etambulidde mu trajectory nti omuntu waafa kyanguwa nnyo owa famire ye okumuddira mu bigere kati ekyo kibadde kyali kiri mu pati zonna nga zuwulira abantu bayinza okwagala okuwa ono tugende tukole ki tumuleeta adde ku ludda lwaffe kati ebibiina by'obufuzi byonna byali bikyagala so ye n'asalawo n'agamba ngenda kugenda na FDC so yamanye ensonga ze naye kuba naffe tetwamukaka twamuwa obudde tugamba genda weerowooze waliwo abaavaayo okwagala okuvuganya ne twogera nabo ng'ono amaze okusalawo gamba naye kola ki katumuwa omukisa amaleyo taamu ya maama so awo waava obuzibu so propaganda yagenda maaso ono si munnayuganda ono si kiri kati omuntu atali munnayuganda takkirizibwa kwesimbawo omuntu atava ddokolo takkirizibwa kwesimbawo kati ye lwaki bamukkiriza okwesimbawo so ebintu ng'ebyo bye byagezaako okunafuya ground yaffe waliwo ne propaganda ataali mulungi nnyo somehow it's not even substantiated bulungi naye kyatambulanga ku ground kakati ono my politics is really dirty. I feel sorry omuntu yenna ayagala oyingira politics ng'omutima gwo munafu oba skin yo ng'ogisiiga nnyo ebizigo bino ebigonza skin olina kuleka skin yo n'ekaluba bulungi kuba ebikonde by'ogenda ofuna bye bingi batuuka aba UPC batuuka ne ku level egamba mbu Cecilia Ogwali yeyata Obote gwe basindika okuva Uganda agende president wa Uganda gye yali Zambia ng'ali mu bwanganguse n'amuwa obutwa kati mulonda muti omuntu nenga amaze bana nga mulonda kati ate nga kikulemberwamu mukulembeze waabwe kati ekintu ng'ekyo nze taata wange so ekintu ng'ekyo kirina engeri gye kinafuyamu enkolagana so okutwaliza wamu ekyali eddokolo omukono gwa electoral commission tegwalina nnyo nkolagana eri gye yakolagananga na NRM ey'okunafuya demokrasiya eddokolo sigenda bawayiriza mubufunze kuno disama bagezaako kuba professional bagezaako okubeera professional in nature buli kimu ne bakikola nga bwe kiteekeddwa okubeera kuba twatuuka n'akaseera bino poliisi lwetera okukwata abantu bakwata Kigongo Ayub kiyambi wa party president wa FDC n'abalala babiri
nga bagenze balina gye bali bagenze ogaba baluwa ez'abakuuma obululu kuba district nene ebintu bw'otabikola leero nga kalulu kanca oyinza obutabikola oba ogenda obikola nga ssaawa ziringa 7 nga kalulu katandise dda tubasindika mu field police egenda ebakwata nekwata n'emmotoka ne sente z'aba agents amba okay wetwali awo ne tudduka mangu ne tugenda tukola report mu EC gamba naye bakuta abantu bafe bagenze mu field kugaba ABCD ne byonna bye babakutedda byo biri ku police EC ne tolerawo order ne gamba they must be released immediately tetwaga kutandika on a bad note era ne babayimbula tebasulayo wadde n'okumala essaawa eziwera 3. Hey, that's good. That's so I'll nawa EC credit kuba ekyo kye balina okukola mu biseera by'obululu obuyinza buli mikono gyabwe oyo mukwate oyo muleke yabadde akola ki kasita otegeera kye yabadde akola mute kuba abadde akola mulimu gwe waliwo lwe twali esoloti ne batuyoola nga tulina muloogi twebasa tulina taaga eraga nti EC yatwacreditinze ne batuteeka ku poliisi abamu ne babajja ku zi polling station enkeera ne bagenda ne bajja ne babalot staffinga olwaleero minisita gwe baataddewo ng'owabavubuka n'abaana Barugahara Balamu ali omu ku baakola ki ku babalot staffinga he's on record camera video zaamukwata nga balot staffing esoroti omwami ono electoral commission chairman owa NRM Tanga Odoi yakwata pistol n'agiteeka ku mutwe gw'omwana nga amukako okusayininga DR form gye bamaze ku polling station gye bamaze okubalot staffinga omwana n'agaana era yasibwa ndoza yatya buti omukuba essasi so ebyakolebwa electoral commission yali mu plan era twaginenya nnyo ne tugenda ne mu court of appeal yasaze juzi omusango atani n'awangula omusango wawangula omusango omanyi kooti za Uganda totegana atani yawangudde omusango ogw'akalulu ka by election kano kendi kwogerako wawangula omusango kooti n'egamba mbu atani kituufu owangudde omusango naye tolina evidence eraga nti walina polling agents kuba wawandikira bano abakuuma presiding officers wawandikira presiding officer tewawandikira oli oku district yabeera tewawandikira returning officer. Look at that vague kind of ruling nti ebirala byonna it is okay but there is no justification nti walina abakuuma obululu kuba wawandikira presiding officer tewawandikira returning officer ugamba teeka kiri yakoze nze mbadde manyi mu Uganda niwe mbasina agent yenna as long as waliwo presiding officer is man safe world over bwe kiri it's world over because amwanga agamu toteekeddwa nakubeera na agent. Yes. Because what makes us put their agents is because we are fearful of theft. Tutya waliwo obubbi obwakalulu. Kati kooti yakakasizza nti actually it is a must. Bw'otabeera na agent bagenda kubba bubbi ekyo kye kyabadde kakasa nti mu Uganda there is no free and fair election. So ne bagamba atani asasulwe sente zakosiza okuva we are fighting omusango kakati ne oli asigadde mu parliament. So kwegamba ruling yabadde confusing ne semateeka yennyini ekulagira nti owandikira presiding officer omuwandikira asobole okumurecognizinga
kuba presiding officer abeera appointed by returning officer wa district yasalawo kati gwe mukose genda najja nankumbi kitegeeza ebiva najja nankumbi ojja nabyo n'obimpa nentuma muganda afe oli ali ku kamera ne muganda genda ali ku lukuli naye yaleeta report kakati abaaliwo nga ba presiding officers balina report gye baleeta oba tebalina nza munnamateeka we yaneewunyisizza kale ensonga belection wenyini oyogedde ku hybrid politics nsanyo okwebuuza ekibuuzo ekyo tunatuukadde kussa erigamba nti Ojobile wa FDC naye nze ndi wa NRM bwe tusinkana ne twogera oba nsonga za ggwanga oba nsonga zaffe za buntu omuntu atulabye either bajja gamba Ojobile ayingidde NRM oba nze wa NRM nyingidde FDC naye tulaba nti Cecilia Ogwal yatuuka ne kussa y'omu kwatatu nnyo abali bawaddeko President Museveni haga like enkolagana eyo n'olumu inagendako ku NRM secretariat okugerako n'abakyala n'abagamba sizze wano ng'owa NRM naye nze wano ng'omukyala okugenda ne bakyala bannange okubabuulira ensonga esuma ng'abakyala ab'eggwanga nga twawuddemu bibiina bya bufuzi era sagala eba yankwotinga nsaze eddiiro era ne bamuripotinga bulungi nga owa FDC yagenze mu lukuŋŋaana lwa NRM okusomesa abakyala banne eyo hybrid gye mwogerako ku mulembe guno ogwaffe kiki ekyagiremesezza osobola okulaba nga ebeerawo oba tukole tutya osobola okulaba nga tugifuna mu mulembe guno because olina okuwulira owa FDC akuba wa NRM wa NRM niwe baluganda niwe bafamire emu waliwo nti simanyi Salamu Musoba bawe wa NRM omukyala wa opposition nti atakisoboka kubanga omukyala muli mu buliri bwe bumu tulina hatukadde kusa eri erimanya nti okwawukana mu ndowooza ebyobufuzi tikitegeeza nti tulina okwawukana mu buntu ekisookera ddala abantu bategeere hybrid kyeki hybrid womala okutegeera kyeki olyoka otandike okulaga abantu lwaki mu Uganda tekisoboka oba lwaki kisoboka ensi ezizze zikula mu demokrasiya zigenda zadoptinga hybrid politics lwaki njogera ku nsi ezigenze zikula kuba ezaakula zo zikikola wotunuulira America woba otunuulira abakola emirimu egy'eggwanga ogenda kusangayo wa democracy ogenda kusangayo aba Labour Party aba Republican ogenda kusanga bonna conservatives nga bonna bakoze eki bali mu kintabuli babataddewo okusobola okulooleza eggwanga kuba abantu abo mu bwongo bwabwe bamaze balina level kwe batuuse etegeera ebyobufuzi n'okuweereza abantu nti bwe tuba tuzanya ebyobufuzi byaffe waliwo ebintu bye tulina okukola mu pate then bwe tutuuka ku ggwanga waliwo bye tulina okukola nga bya ggwanga kati eyo level Uganda tenagituukako awo tukyalinawo obuzibu nti wotunuulira abanakenya abagezezaako kukikola era tutuuka akaseera era owulira abannayuganda be basinga obavuma abannayuganda be basinga obavuma actually ogobeera bulungi tweets n'ogobera bulungi Facebook n'ogobera ki era abasinga bavuma Odinga agamba Odinga oyo yalya mu bannakenya olukwe yabalyamu atya tayinza kinyonyola era amaliza akugamba Odinga afa ku lubuto lwe buli lwagwa mu kalulu ng'agenda ateesa ne gavumenti ng'agenda bamuwa ekifo bamala omuwa ogufu ng'asirika gamba no but tulina okubaako ne betutegeera tulina okukula politically tukule democratically politically okula otya olina okutandika okutegeera nti nze interests zange ne beliefs ziruluddawa politically wemba ntegedde nti mu Uganda tuli mu democracy oli ali sheki
ti olwaleero tugenda kuya ne by election babakuba emigo enkya obeera mu by election endala babaleke olw'okuba bo bastardinga trends bwe bamala okustardinga trends ne bagamba wano newe tuba tukubye emigo newe tuba tetukubye tuwangula tebagenda nabakoonako bagambe tetwaba wangudde kati bategeera ati wali eriwo tebagenda kuwangula bagenda kukaka obuwanguzi obwo bujje by all means bo balina okuwangula so wotegeera nti oli mu such kind of an environment ya politics kitegeeza naawe ensambayo erina kukyuka togenda kubeera na muntu ng'omusemberera kumpi oyogere naye mukaama nga alina ekiso enkya agenda kuba abantu abo ekisinga tukola obubi nga Uganda kantandikire mu Uganda ekisinga tukola obubi nga Uganda kiri nti ne bw'oba oyagala nnyo okuyamba gavumenti ya mwami Museveni okulaba ng'eweereza bulungi ye mu mutima gwe ayagala okuweereza bulungi eri eggwanga kuba historically ye amanyikiddwa as a violent leader yensonga lwaki newe yali asoma university thesis ye yali eyogera ku violence thesis ye weba yali eyogera ku violence nga awulira kimunyumira nnyo okulaba nti ofuga abantu ng'okozesa mukono gwa kyuma biki byogenda oteesa naye okulaba nga aweereza bulungi Abannayuganda emyaka amaze 40 katugibalaana mu bukulembeze batubuulira emyaka gy'etaano ejaliwo nga tewaliwo kuyiwa musaayi ate egyo emyaka etaano maybe ejatambula nga tewali kuyiwa musaayi ogwo omwaka biki ebyali bikolebwamu ogwo omwaka sigumanyi nga mwami Museveni yali amaze ku myaka etaano ne watabeerawo kuyiwa musaayi oba omusaayi ogwo guyiriddwa nga kuliko report eyenkalakalira ekakasa nti munaye kati system zaffe zikola ziyambako okulaba nga Uganda etambula kuba ekyo kyandibadde kituwa ekifaanani ng'Abannayuganda nti munaye nandibadde nsobola okumukuba akaama nti munaye wano olikola bubi wano olikola bulungi awe twandibadde tutandikira naye olw'okuba omuntu gwe tuli naye eyo endowooza tagirina mu mutima gwe 86 okutuusa 91 omanye ebyaliwo reforms economic reforms abantu bali kukyusa sente currency kati tujjeko zeros 2 naye nga abazitwala bagenda kuzitereka bagenda zitereka Sweden biki abantu batandise okwempoweringa economically babbya amataka g'abantu babbya amayumba abantu babasse babagobye ku emyaka etaano that was the trend era Besigye we are moving in a motion yegati Museveni tusoke tumaleje emyaka ena tulyoke tu handing over because twali tulina okola constitution ere tetunagikola emyaka najo ne gitandika abantu bagenze mu constituency assembly nolyo kola bemigo gundi oyo alina okujja tetumwetaga mu parliament tetumukiriza talina kujja tulina ekyaffe kye tulina ovuga awo nga nekonyi bwayingirirawo konyi gwe tategeera oba yafaanana atya omusajja oyo teyakaddiwako konyi emyaka gyonna gyali myaka nga 2 ng'atigomya Bannayuganda naye feesi teyakyukako nga feesi gy'olaba gye walaba luli yekyala ati twamulabyeko wano kati kamera zaamukute ng'adduka ayingira Kongo ogenda olaba ekifaanani ky'omuntu ali okudduka so yoyo omuntu gwe tudealinga naye there is no way we can talk of hybrid politics mu Uganda when the person who must be talked to is violent in nature oyo kizibu okwogera naye ku hybrid kuba gwe abeera alina okumalawo yensonga lwaki olwaleero wozuula omuntu yenna gwolaba mu opposition ng'avuddewo amaanyi bo bajja kulwana okulaba nga bamuvunza. That is the politics in this country. Olwaleero ne bye twogera byonna byoyogera ku UPC. It is a systematic approach to kill
both the political party and the individuals in those political parties. Kakati tosobola kuba na hybrid politics. N'otunuulira DP bagicripplinga. Though eina challenges zayo from formation. DP eina challenges zayo from formation. UPC yagezaako okweportrayinga as a national party. Naye DP yo yalina a problem nti ya formingibwa on religious grounds, two on tribal. Kati ekyo kyo kizibu okugibwawo. Kati Museveni mu bwa master plan ye ey'okulabanga abakutula kino kyali kirina omwanguwira. Ekya DP nga ya ddiini ate nga erimu oluwayi luli olwogamba nti Baganda. So ekyo kyali kirina obbanguwira by all means. Ekyo Mwami Museveni ne kimwanguwira n'akikutula. Olwaleero tulina differences eziriwo bbiri. Waliwo FDC n'abeerawo n'eya NUP. Kati w'otunuulira bino ebintu byonna nga bigenda mu maaso, eya FDC allegations ezigenda mu maaso, w'otunuulira eza NUP allegations ezigenda mu maaso, byonna tebiri substantiated. Naye nga nsobola okugamba nti byonna birina gye biva. Oye hybrid politics gw'oyogerako. Nti w'obeera mukulembeze avuddeyo otandika okutunuulira ebintu nga we biri noga nti Uganda twetaaga okukyusa nali confrontation nga buli kiseera ninobeera mu field nkole kino nkole kiri ndaga eggwanga nogenda olaba abantu tebali kuva nogamba I need to change my approach. Wokyusa approach tobe bamuguze. Okiwulira? It's because bo balowooza gwe inabeera mu field. So people's mindset eri mukiri abantu balina kubeera mu field bekalakasa. Ne ate bo bagenda kwekalakasa ddi. Because nga bagamba nti batuzimamu ekya violence. Yes. Kati ekyo kyo mwekiri. People must see. Naye ani yatugamba nti buli kwekalakasa kuba kuba violent? No. Tetubeerangako violent as the opposition. I think I have seen this for a long time. Wetubaddewo for some time. Tetubadde violent. Naye abantu bo mu bwongo bwabwe bakimanyi nti kakati ono omusajja olina kwekalakaasa okuwa kyoyagala. N'ate bo tebasobola kuvaayo ate kwekalakaasa. Kuba kati tunuulira nabadde ngezaako okufollowinga budget eno egenda maaso. Nawulidde kati balina otuwa ne receipt woba ogenze ku dduuka okugula ekibiriiti. Ekibiriiti wekiti eky'ekikumi. Omuntu alina okuwa receipt. Babagambye bw'oba ne business nga eweze obugala 150 tolina kuddamu kugaba kintu kyonna kukifuula mu dduuka eryo nga tolina receipt. Kakati let me tell you this. Ebyo byonna era bitta economy yaffe. Nagezezaako okukola research about ba businessmen aba performance kati obulungi I think in the last year. In the last year, yeah. If I'm to recall very well. Ebyo bintu businesses zaffe zifudde. Businesses zaffe ziweddewo. Abantu abakola over 100 you are a data. Yine bwe kugamba businesses ezikola obuwumbi 100 buli mwaka zaava ku 125 kati basigazaako 6 gokka. Soko shiddemu omwezi waffe akitegere bulungi. Business ezaali zikola obuwumbi 100 omwaka zaali ziwera 125. 125. Kati saawa zino wetwogerera ziri 6 zokka. Kyo sinabategeera ze ziriwa. Ekyo kyengenda okuddako kutegeera ze ziriwa. Ezaagwa z'omukaaga. Ezaasigalawo z'omukaaga. Kitegeeza ezaagwa ziri 19. Nja kuddamu nange netegeeza research eyo. Kati
businesses ezali zikola wakati wa obuwumbi 50 n'ekikumi zaali ziwera 130 kati zasigalawo just 3 zokka 3 research nginakola eyange ate nga ya URA nkukakaza ono data ava mu URA kuba ekyo kinene ati kati nkulaga lwaki economy egudde oyina gwosanga enaku zino ng'akugamba ayina mu sente kiba kizibu buli gwosanga akugamba ensawo mulimu omusota sinza ateekayo mukono gwange okay kale nga tunatukawo soko tukatumalize zino ensonga ezayiddokolo oyogedde ku kintu ky'okuba nti tulina individualism politics nti webaagala mwami Ojobile tebafaayo oba avudde mu kibiina ki tebafaayo oba ekikyakiriza ye kasaba nga ffe twayagala mwana waffe yategeera nti yensonga kyolaba zizimu ku nsonga ez'okubanga oba FDC teyafusobodde kubangula akalulu ako tunakola ki okusobola okulaba nga tukyusa abantu endowooza nti tutandika okukkiriza mu political party ideologies from individual because tunona ebibiina by'obufuzi nti waliwo NRM tusuubira batukkiriza nti singa Museveni avaawo naye oyinza okugwa UPC bwe yagenda yebadde egezezzaako okuyimirira newankadde kale bagimenyeemenye naye at least yebadde egezaako newankadde kale eri mu famire y'emu naye olaba nti at least yebadde weeri bw'otunuulira FDC Besigye bw'avaamu era at least yatagalamuko paka n'okusobola olwaleero tetereranga bw'otunuulira DP yali egezaako kuzimba omusingi yo kale eyinza okugamba nti egeza kukyusa obukulembeze naye newankubadde naye yateteredde ekiri mu NUP olwaleero Kyagulanyi tasobya nti oba akoze eki oba kirungi oba kibi yamulaba nti ye katonda w'ekibiina ekyo tunatuuka ddi okumanya nti Kyagulanyi si kyekibiina Besigye mpulira bagamba tukole ekibiina ekirala bali tubekutuleko ate bwomala okikulembere kitwagala kumanya tunebulako di enjegere tunakola ki okutula enjegere ez'okugamba nti ekibiina kinene okusinga omuntu kakati abantu we balitegeera obuvunaanyizibwa bw'ebibiina bajja kussa ekitiibwa mu bibiina era babiwa obudde naye byonna tebisobola kubeerawo ng'okyalina nakyemalira Uganda saawa zino kyoba omanya enjawukana eziriwo teziri just mu political parties zokka ne mu ddiini ne mu bayiwa abasamize tulina eno mama fiina ewali eno kusenga kulanama ewaffe tulina mudungu kakati byebyo tukitegeeza nabo n'obukulembeze bwabwe tebukoze eki tebuteredde wali agende wooli newabeerawo agende w'omulala mu ddiini balonda omuntu wano obadde obiraba ebyabasiraamu byo birabikira ddala tiwaliwo abatagenderako ddala ku Old Kampala waliwo abatalinyirako ddala Kibuli agamba obukulembeze bwe sikola ki sikwatagana nabwo naye nga bonna basinza Allah ekibagata kufiirwa oba dduwa naye nga bonna basinza Allah ki omu naye nga ekibaawula kivaawa ye politics owa mwami Museveni so nze byonna ebigenda mu maaso mu political parties tebiyinza kuneewuunyisa kuba nkimanyi kirina okubaawo but now omuntu alina okwemanaginga yemanaginga atya okulaba nti embeera eno trend eriwo temumira nemusaanyaawo nze okukola ebintu ebimu nva mu politics kitegeera sobola kukola bintu ebimu wali ebintu ebimu byesobola kukola mu bulamu bwange wakiri nva mu politics nengenda nenima wetaka tulina ddene nnyo eterego yo gyeriri naye so tutuuka ddi ku level etegeera nti political parties zirina omulimu ogw'amaanyi okulaba nga zikulaakulanya eggwanga tujja kutuukayo nga tufunye obukulembeze obutegeera nti ebibiina by'obufuzi biyambako okukulaakulanya eggwanga ekyo kasita tukituukako then abantu bajja kitegeera yensonga lwaki olwaleero mwami Sseggona ndooza kati ebigambo bye yabimira waliwo lwe yagamba mbu ne leader of opposition basimayi ba commissioner biki
balondebwe mu parliament yakiwandiika bulungi nnyo document nagitereka eri waka kuba nzijjukira bulungi nnyo omukazi oyo wadde yali munafu mu ba leader of opposition all Betty yamutuuzaawo nali ngenze mukyalira omwami n'ayingira n'agamba my son you have come I've come honorable how are you n'agamba I'm fine but I'm not happy with your bill n'agamba now why are you not happy n'agamba now tomorrow I will not be the rope you might be the rope in your political party. You want even NRM to elect you. Agamba no we shall handle n'afuluma kye kibuuzo nkyakirina nenga bwatyo yamubuuza you want even NRM to elect you kati olwaleero kituufu all see Europe ne Mathias Mpuuga eyali omu ku baali bawagira ekiteeso ekyo abadde Europe kati so political parties kasita muzi empowering ne muziwa obuyinza abantu batandika okulaba omugaso gwabyo naye ate era ebibiina by'obufuzi tebiyinza kukula nga tulimu under this kind of environment gye nkunnyonnyodde bulungi nnyo nti toyagala wajja kubeerayo divisions kyova olaba in my thinking neno story ya sente gye bagamba gye bawa FDC ideologically for me I think it was propaganda from NRM kuba Ojobile Augustine nze wemba nina $2,000,000 ku account olwaleero toyagala NRM system egenda kunoonyereza Ojobile yajeewa sente ezo kuba sizibeerangako nazo ku account yange neteeka ku account mbu nina $2,000,000 zirioko tezirina kye zikola tekibeerangawoko $2,000,000 tezibeeranga ku account yange tizirioko mulundi gumu naate omuntu nga Nandala Mafaabi actually wabeera ne $5,000,000 ku account bagamba yabadde ki musajja bakubirawo n'emizira bagamba yaweddewo muleete pate oluyimba lwani alien skin bakolerawo ne pate nga omusajja yaweddemu kati omusajja ng'oyo sisobola na kumwesimbamu nganze nti tukole comparison ku nsonga za ssente tetusobola bikola ebyo naye ate nkirelatinga ku nsonga ya systems engeri gye zikolamu omuntu wa withdrawinga ssente mu banka ekintu ekisookerwako kibeera kasigino nti waliwo ssente ezivudde ku account ssente we ziva ku account omuntu yenna ng'akumonitaringa alina otegeera ssente ezo azigyeyo mu kaseera kano agenda kukola ki esimu esooka nti dokita akasente kano ndi mu kuweereza ssente zino ssente n'aziweereza era ne zituuka so awo nze wendabira system bwegiramu n'etandika propaganda yaayo yajje ssente ku account system yennyini egenda ne ku banka n'egamba ssente zino ezavuddeko mpa code serial number nezikyusibwa because that is a dictatorial regime ate nga kisoboka so ssente ezo we ziba zimaze okukyusibwa serial number ne bagamba tuzijje ku code ey'abantu ba bulijjo zigenda ku code yaki State House ekyo kisoboka kuba sigwazi codinga naye awo oba olimbyemu lwa nsonga because oba nga bategedde nti Mafaabi ajje ku account y'essente oludde zivuddeko n'akubira Besigye ne bamanya nti akubidde Besigye nabo kale basobola okudda ne bakola ne Besigye bagamba ssente zivuddeko zibadde ku code eno
naye ate ne babanga already sente Besigye yazi savings edda naye ne babanga bakyalina serial numbers no ku sente zafulumye edda already nefanye babikubye ne bakubye n'ebifaananyi ebyo agenda okulaba Besigye sente zafunye nga ne serial number gyamuweereza nga ze zimakinga nze ndaba waliwo ekitagatta bulungi ati kyengezaako okugamba kiri nti nze wemba nze bank manager nga ndi kuwakinga nkolera mu dictatorial regime by all means nze kuba gwagenda okwogera n'abantu nti gwe wajje ku banka sente naye ate gwe tewagenze na serial numbers naye omuntu agala okuzimba propaganda agenda kukwata serial numbers wajjeyo kuba oli yazimanyi owa banka azimanyi nti bano abantu na million sente nyingi bulk cash tebazijja kuteera bazijja eri mu safe ate bazijja mu safe bamanyi bajjayo noti mpya nga nti zino notes zavudde ku serial number ABCD paka F zetwawadde gundi ng'alikola withdraw kati ezo zibeera zimanyikiddwa ekyo tebakulimbanga teri akola bulk withdraw n'agenda kuteera kati omuntu eyajja $5,000,000 ezo teziyinza kuba zateera. Augustine tukize tugaane bannabyabufuzi muyitiriza okwegaana n'ekintu nga muri babakota red handed watching our went sigamba gwengo Ojobile naye nga bannabyabufuzi bonna ekifaananyi nti wano byamafabyo bwe basooka ne bagamba nti UPC akena bali mu kimu ne Museveni akena yeegaana nayomba nnyo ne basirika ne bagamba Honorable Norbert Mao ne mugamba ayi bali mu kimu ne Museveni abantu abadipi banamboze bani basogwa ne bayomba ne Mao n'agamba olwakwa si Muganda ng'ate nkulembe ekibiina kyatekewa Abaganda yasooki mu mpalana kigenda okuwunzika nga naye agenze FDC ebivaayo ebyensimbi batugamba mbu kuva mu 2020 nga mihandolinze eyo kisajja kikulu okusobola okulaba nga tebijja mufu mu bantu naye nga abantu abakuze mu byobufuzi mugezaako okulaba nga kyonna kiri paka ekyayabika naye era abamu ne beegaana si kituufu kale ffe tumanyi kituufu ffe abantu abajo tumanyi kituufu naye kati tulowooza nti ffe tulowooza kituufu tuba tukyali awo NUP mpuuga nezivaayo n'agamba kale nazifuna bazimpa nese nazifuna tugenda kulaba empapula ezimu nga bagamba nti yazifuna tuba tukyali awo nga bagamba nti leader of opposition Honorable Ssenyonyi yafuna sente eza trip ogenda Kenya okulaba Segirinya naye yasabaza na ku 5 naye yafuna sana ku nasuka ne yeegaana ne sizifunangako ate mala kujjayo requisition yasaba ne payment slip ku yafunira nga ebicorrespondinga aina ava ne defending nagamba na zizizayo bannabyabufuzi lwaki mwewakana n'ekintu kyemwakoze lwaki muwuddisa bannayuganda kyoba omanya kiri kintu kimu nti propaganda asinga atambula okusinga amazima propaganda ebiseera ebisinga ge mawulire ag'okujubisa ag'okwongeramu kasukaali nti oli agenda okuwuliriza asobole okunyumirwa kyoyogera oba naye akyongereyo so propaganda asinga nnyo atambuza nnyo amawulire okusinga ebigambo ebituufu kikyentegeeza kiri nti bannabyabufuzi yes katukirize nti waliwo abawaba siyinza gamba nti bonna tebawaba kuba nzijjukira 2017 mwami Bobi Wine we yajja mu bukulembeze obwa MP ye ne tiimu ye balina bye batandika okwogera agamba abo be bamu abo bajja kutumalira budde kati wekibanga kyekyo kitegeeza ne Besigye tuba tulina mujjamu bwesige kuba ne Nuupu yagamba Besigye y'omu ne Museveni katukitwale nti okwegaana kwe nako kubeera kufu
yakola byokwegaana. Besigye y'omu ne Museveni abo bevuganya nga bakyali. Actually nze paka leero I'm still demanding an apology from Bobi Wine. Nze ng'omuntu cause ya disorganizing a struggle twali tulina we tugituusizza. Mwami Bobi Wine maybe Kyagulanyi Sentamu kamuyite honorable Sentamu. I still demand an apology from Bobi Wine. Why? Bobi Wine ya disorganizing a struggle with the fake propaganda. We yajja n'akwata abaana be yasasulanga okumupromotinga musically n'abateeka mu virus ey'okuvuma bannabyabufuzi ab'ensa ey'okutyoboola ebitiibwa by'abantu bye bazimbidde emyaka politics ne bamufuula komanyoko. Akadde ako ke baamala nga bavoola bannabyabufuzi abalina bye bakoze nga balina bye baggase ku ggwanga baatuzanye emabega abantu abategeera ebyobufuzi abasinga ne baba nga baabivaako. Era Besigye ye n'asigala nga ali awo nga naye tabitegeera n'amaani aresigning nga atese 10 point n'agamba kansooke mbaleke kuba bayinza okulowooza nze ayagala okulemesa struggle kambaleke. Bobi Wine yavaamu ebigambo ebiwera agamba temuyinza kwesimbayo emirundi simanyi ena ogwokutaano n'ogamba demokrasi atakola nze nzikiriza akola. Ebyo byonna ng'agezaako okusojja ki FDC. It was not about doctor as an individual. Yali FDC. Kuba FDC yawanga doctor card. Naye ate ne mwenyini yali agezeza okuyingira mu FDC. Yajjako wa mu meetings nga agenda mu Kyaddondo. Ebyogenda Kyaddondo nze ekintu let me put this record clear. Bobi Wine tasabangako kadi FDC. Kino njagala ogenda okimugambe nga munnamawulire tasabangako kadi ya FDC. Yajja enajja nankumbi ng'agamba FDC emuwagire nga webadde ewagira Elias Lukwago ku bwa meya nga independent. Emuwagire nga webadde ewagira Betty Namboze emukono ku DP. Emuwagire nga webadde ewagira Mwanga Kivumbi ebutambala nga si we FDC. Ekyo kye yajja okusaba. Kyenkugambye nti alina okwetonda eri abantu. Ye ajja na kirala adda wali bbali ng'ayogera kirala. Wagenda mu bantu abagamba nze FDC nagisaba kaadi ne bagaana ogimpa. Ani gwe yagisaba? Atulage nze nali siri wa memba wa FDC naye nateeka mu buwandiike ne mbasaba bampe kaadi. Oba yasaba ajja avuganye mu kamyufu ne bamugaana. So, Bobi Wine needs to apologize to Ugandans for vulgarizing the politics of Uganda. Kale, nga tunyagera mu nsonga waliwo wano kansooke nzijewo comments zino. Besigye Joram Chenjojo. My brother Augustine is in the studio. Hope will tell us about FDC Katonga. Then nakugamba Augustine, be serious. Mpuga is a criminal. FDC leader got money that they can't account for. They are involved in money laundering. Yanagamba Mpuga and the other commissioners are thieves. Parliament is a group of thieves using the law to steal Ugandans. Democracy is developed by alternative policies of opposition through resistance. Opposition policies are a problem in Uganda. They are dictatorial. They seek to achieve the same as incumbent. I see your reason on people power. It was devastating the politics. Ndowooza simanyi oba olina ky'osobola okwongerako okwo tulyoke tugende mu nsonga endala. Ensonga za Joram oziwulidde bulungi. Ensonga za Joram nziwulidde. Aganjogere ku Katonga.
No, katonga sina nnyo kyamaanyi kye ngenda boogerako. I think balina right okutambula. It is their political right ng'abantu. Kuba nze ndowooza bakyalimu FDC. Only that era batambulanga be FDC. Era nze ndowooza bakyalimu FDC. Only that basazeewo nti mu biseera bino tugenda kuba tutambulira ku lubalaza. Tujja kukomawo mu nnyumba nga wetuba tukakkanyiza obusungu tujja kuba tukomawo mu nnyumba naye tugira tutuula ano ku lubalaza. Nze siina nnyo buzibu nabo. Buzibu bwe twandibadde nabo bwandibadde kwagala ate kulaba nga batuusa obulabe ku muntu yenna. Ng'eyo kyali embalala. Mwami Jack Sabit lwe yagenda n'abakulembeze abamu embalala eyo. Ate muzeeyi Katembe yanasalawo akuŋŋaanya abavubuka bajje bakuba abantu. Nga gundi bwe yagamba nga Sibajjani bwe yagamba nti Erias Lukwago bw'aba ayagala okuba nga kyagala obulamu talinga n'ajja nankumbi tujja mutta ali ku likodi naye. Kakati such kind of politics si mulungi. Nze nvumirira violence. I hate violence. Kuba mbimanyi. When you talk about violence, I think obera oli already beyond 50% failed. Kiba kimaze okugaana. Kuba ne systems ezikyusa mu century, actually the past 2 centuries, violent means of changing of government have only succeeded about 32%. But wotunulira non-violent change of government is succeeding about 57%. So kitegeeza other means ziliawo mu 7 over 4%, 5%. Kati violent versus non-violent, kitegeeza non-violent is more productive than violent means. Ekyo kiri by the way. So omuntu yenna agenda okulowooza ku violence awo wali obuzibu. Because once you come when you're violent, I can also deal with you. The moment you come in a normal way, tusobola get up to the end. That's why I have a different way of approach. Abantu abasinga banda ba ku social media baga kuvuuma bayombe biki, but in most cases I don't abuse. Kubanze mu bwongo bwange ndowooza nti waliwo abantu benteekeddwa okubeera nga mikwano gyange okuva lwe twakwatagana. Waliwo ebyatugatta nga twava ku by'omukwano ne tufuuka basseruganda nga abantu gye bali. Kati nze mu buli ngeri sobola kubeera awo ku mpewo nga ngenda kuvumagana naye. Wemba ngenda kuvumagana naye wakiri nsirika tegera nti wetwe twawukanye. Tetugenda kuvumagana ku mpewo. Kujjawo kiri ekitiibwa ekyasooka. Ensonga lwaki weyogera ku biri bye tubadde twogerako ebyokukwataganira wamu. We twali mu Jobless Brotherhood. Abamu balooza Bulola yali wa Jobless Brotherhood. Nete yabeerako wa Jobless Brotherhood. Yali wa Mama Mbabazi. Naye we baatwalira mukulembeze waabwe ayine ne twegattira mu kisinde kya sauti ya vijana ne tugamba nti ensonga eno ekwata ku maloboozi ga Bannayuganda. Tujje twegatte tubanja ayine ne tukikola. Awo Bulola we yatuulira naffe ku meeza emu. Naye abasinga we baamulaba Jobless Brotherhood. Where was he? Naye nga obulamu we butye butambula. Kati Bulola naye gyali amanyi temunaye nina abantu benakolagana nabo. Weewaawo saali nabo. Ye yali NRM naye nga ali mu the poor youth. Ffe tuli eno mu Jobless Brotherhood. Wadde outfit yaabwe baagikola esobole okulwana ne Jobless Brotherhood. Neffe si kyekyali kigendererwa kyaffe. So tulina ozimba systems eziyambako okukulaakulanya endowooza z'abantu okuva mu kiri ekya individualism to systems. Kale nga sinajja switchinga nze ku nsonga naye Ojobile, you refuse to organize elections, you formed fake structures, you as leaders in charge can't say things are any better in the party.
soko bwobanga nakyo kyogerako then ndyoke nkubuze tulikinga tudde ku nsonga endala. Newe yabuuza simanyi oba yaani nandibadde muwa example okuviira ddala mu area ye gy'alimu kozi akalulu ako kaategekebwa. Ebintu ebimu sitera nnyo kwagala byogera ku mpewo kuba kinnyumira okubyogerako nga ndi byogera mu maaso g'oyo omuntu eyakyankalanya process kuba decisions were taken okuviira ddala mu 2020 before 2023 eyo background y'akalulu gyeva briefly I can tell bwe bitu ebyabeerawo mu 2020 omwezi gwali gw'ekkumi ennaku z'omwezi nga 6 National Council ya FDC yatuula enajjanankumbi decisions ezimu ku ze yatekinga zaali za kulaba nga akalulu kongerezebwayo aka structures. Akalulu ka structures we kongerezebwayo abakulembeze abaaliko ne babawo emyaka 3. Omuntu eya moving a motion eyo yali Ssemujju. Omuntu eyagisekendinga baali bamuyita Haj Abdul Moli, chairperson wa Arua, eya seconding a motion. Eyagimuvinga yali Honorable Ssemujju Nganda eyali omwogezi wa party ebiseera ebyo. Era we bagisekendinga ne wabeerawo vote taken ne bawangula naga twongereyo kuba tetusobola kukola ssaawa zino mugenda mu internal elections nga tulina ogenda maaso n'akalulu akabindabinda. We tuva mu kalulu 2021 nakwatibwa abantu abataategerekeka banzija waka bino batera ogamba drone zituta abantu yange yali Prado teyali drone. Bwe ntwala omwezi gwali gwa 8 ennaku z'omwezi nga 7 2021 namalayo emyezi 2 mukomera. Ngenda okuvaayo ntuuka ku office waliyo petitions 3 ku desk yange. Petitions ezo 3 zonna nga zoogera ku kalulu. Ng'esooka egamba mweremeza mbuyinza temwagala tegeka kalulu mwagala kubeera mbukulembeze mu bumenyi bw'amateeka. Abantu yasooka yali egamba mwagala kubeera mbukulembeze paka temwagala tegeka bululu. Petition ey'okubiri ng'egamba obuyinza buli mu constitution obubalagira okwewa okweyongerayo egyo emyaka. Lwaki mumenya constitution yaffe ya party? Mutegeka akalulu oba muve mu office. Petition eyokusatu era nayo yali ku kalulu naye nga byonna kwaliko abaali basayininga emabega nga bawera kumpi 20 ba activists baffe bennyini. Bino mbadde okugamba ebintu ebimu sisaana kola ki kubyogerako. Yes, oyo akibuuziza kyova ndi kyogerako temwategeka ki kalulu. Petition ezo abantu abo abamu bakyali bange oba mikwano gyange mpangala nabo mu bulamu obwa bulijjo. Mpitako n'ewaabwe ne mbanyonnyola abamu amanya sigenda gwogera sigenda gwogera naye nga abasinga baali bakolera mu office ya Lord Mayor nga gye basibuka. Nga bagamba temwagala ategeka kalulu. Petition zonna basically zaali ku kalulu naye nga zaali 3 nenyumyamu nabo abamu ne mbagamba manyi ekituufu kiri nti akalulu tekagenda kubeerawo saagala mumale obudde bwamu. Kalulu kagenda kubeerawo ng'emyaka 3 giweddeko kuba constitutionally National Delegates Conference yeeyina okusalawo ebintu ebyo naye obuyinza bwayo eyina bwe yabajjulako negamba National Council ebikole taking a decisions ezimu. So National Council ya taking a decision. National Council we mala taking a decision ngeyo kitegeeza eri binding. Kati webeera binding
kitegeeza standinga ebintu ebyo byonna ebikolebwa biba bikolebwa mu mateeka. Kati kye muba mukola mwe mutandika okweteekateeka eyo gwe kyoba omanya mu myaka egi akalulu kagenda kola ki? Kagenda kubeerawo. Kolebwa katuuka. Saawa zino omwaka gukoze ki? Guweddeko. Kozi tuli mu October kuba navaayo mu October. Bansiba mu Augustine navaayo mu October nga independence ewedde. Nga kati omwaka ogumu ukoze ki? Gukutuse. Kitegeeza tusigaza ogwo gwe gugwa ku ttaka guli gubeera gwa kalulu. Kati gwe tandika okweteekateeka kifo kyoyagalawo n'abalala bwe batyo. 2022 ennaku z'omwezi zaali meka? Ndowooza twali mu around 15th November newabeerawo National Council era endala eyatuula neeyisa budget ey'omwaka ogwo. Obviously weeyisa budget y'omwaka mwe mwali n'akalulu. Neeyisa etteeka erigamba nti walina okubeerawo akalulu omwaka ogujja 2023. Ekyo ne kikola ki? Ne kiyita. Sijja genda mu birala kuba awo we wali kalimanywera. Budget yayisibwa kitegeeza walina okubeerawo resources okulaba nti akalulu kagenda mu maaso. Ne wayisa etteeka eriga nti akalulu kabeerewo. Tugenda maaso naye waliwo ensonga ezaali zizze zino eza nti waliwo obutakwatagana, waliwo sente ezazze, ebyo nabyo nga bizze byali mu National Council eyo. National Council eyo nayo neesalawo nega nti wabeerewo olukiiko lw'abantu abakulu mu pate batuule batunuulire ensonga eno babaleetere ripooti. Kati ndowooza obiraba sebyo ebintu byonna byali bikulu. Naye mumagira mu kalulu nga temulina register, mumagira mu kalulu nga ba members kati nkubuulira because ekyo for example ekya membership card zote mwazigaba kuba bangi bazaagala nange najagala nga December nyaga era ngenda temulina card nga mwagana kuzigaba lwaki nga temugenda mu kalulu. Kati basis omulonzi mwamanyanga mutya omulonzi natali mulonzi nga temulina valid membership. Tetwagaana. Constitution yaffe eri very clear. Singa mbadde nayo wano nandibadde nkola ki? Nkikulaga. Wotunuulira ndowooza kiri mu section 4 article number 4 ndowooza ekubuulira member afuuka atya member ogenda ku kyalo kyo ne weewandiika. Constitution yaffe bwete bwekola ogenda ku kyalo kyo ne weewandiisa. Naye nga sinabatuuka eyo njagadde mmaleyo process eno ey'akalulu. Tutuuka tutya ku kalulu? Nsambyako ku nsonga. So tutuuka mu mwezi ndowooza gwali gwa 2023 omwaka oguwedde. Ndowooza gwali gwa 2 enteekateeka ya elders nekola ki? Kumanyi January eri mwaka vuyo kanji toyinza kuteekawo bintu biri serious. January omuntu anoonya fees bakyagezaako okurecoveringa ku stress from stress owa December. So January naayitawo. Feb ne batandika process. Naffe Electoral Commission ne tuteekayo okusaba kwaffe okwo road map eyisibwe biki guidelines. Ne basooka bagenda maaso ne process y'aba elders. Ganti katusooke tugende maaso na kino. Because twagala ekintu ffenna tukole ki? Tambulire wamu. Kati akaseera katuuka mwezi ndowooza gwali gwa 5 kuba documents ngezo tebazitunula mulundi gumu. Omwezi gwali gwa 5 ne bayisa ebiwandiiko ebyo. Ne bayisa road map. Ne bayisa ne guidelines. We baziyisa kiba kitegeeza babagambe mugende muki? Mu kalulu. Mwezi gwali gwa 5 nga gutandika ndowooza nnaku z'omwezi zaali 6. Tutuuka mu gw'omukaaga twali tulina otandika okuba akalulu ennaku z'omwezi 19 omwezi gw'omukaaga. Ennaku z'omwezi 16
nga tutudde waliwo neck meeting era motion ne moving wa mwami Honorable Semujju ngere esaba akalulu kongezebweyo weeks emeka weeks 2 ezo ne bazikubaganyako ebirowoozo ne bateesa ku kino ne bateesa ku kino ne bateesa ku kino ne bateesa ku kino ne bagamba okay tukkiriza twongereyo akalulu weeks emeka 2 naye waliwo omuntu ayina endowooza endala. Honorable President Amuriato Boy entebe ye yagirekawo ey'obwa chairperson n'agikwasa omu ku badepute be. Omu ku badepute be gwe yagikwasa bamuyita Honorable Nzowu Kasese owe Kasese ye yacharinga meeting eyo kugimalako. Party president nga akyali awo nga motion ye ekyasitagalinga ne wayingirawo omukyala gwe bayita Virginia Lukonjere wa Shema n'agamba no party president yali wa weeks 6 yagamba weeks 6 ze tuba twongerayo cause I think tulina bingi wano wendaba ku nsonga ze muleese tulina ebintu bingi ebyokukola ki ebyokwogerako so tetuyinza bikola mu weeks 2 ate ng'ensonga enkulu mu eyo yali nti tulina okuharmonizinga tufune meeting ne Dr. Kiza Besigye tulabe engeri gye tuharmonizingamu ebintu bino ebimu. Kati dokita yali bweru gaa nti agenda koma mu wiiki ey'okusatu toyinza kubeera sure toyinza gaa tuharmonizinge nga tuli kuharmonizinga mu weeks 2 ate ng'omuntu omukulu mu nsonga zino taliiwo. Yali argument ya engineer aga tuongere weeks 6 ne bwajja mu week ey'okusatu tusobola okulaba engeri gye tubikola mu week 2 then ey'okusatu ne yakweteekateeka genda mu kalulu. Virginia n'ajja n'agamba weeks 2 ntono weeks 6 nyingi owulira tugende na weeks 4 ze ziba zikola gwe mwezi gumu tuongereyo by 1 month ne bagendera mu kalulu eyo yali vote mu NEC abawagira weeks 2 muliwa ne bawanika abawagira weeks 6 muliwa ne bawanika abawagira weeks 4 muliwa ne bawanika ne wangula weeks 4 ne zikola ki ne ziwangula ena Honorable Semujju on record ngagamba tugende tugezeeko okutabaganya wekigaana tugende mu kalulu tontabaala nange sikola ki sizo kutabaala nga bagala kutabaganya mu ki nsonga ki ezaali awo ziri anti ezaava mu National Council ze baali boogeddeko nti waliwo sente waliwo butakanya mu bantu waliwo ebintu bingi apart from the money issue waliwo nti tugezeeko okuharmonizinga waliwo bitatambula bulungi. So Honorable Semujju on record saying nti tugenda mu kalulu ako eze ennaku nga ziweddeko mu ngeri ya tontabaala nange sikutabaala bwe biba biganya okola ki wekiba kiremye nga tujja kuba tukiriza nti kiganye katugende bugenzi mu kalulu. That was his statement. Okay, kale. So wenyini wengambira nti obuzibu bwava ludda wa kati wenyini awo conflicts ezo tulaba NUP yalemererwa DP yalemererwa okuyigira ku UPC FDC yalemererwa okuyigira ku DP kaina NUP yalemereddwa okuyigira ku FDC. Ani avunanyizibwa ku buli bw'enguzi n'omusimbi oguyiika mu bibiina by'obufuzi okulaba nga temukwatagana because tukize tugane odifendinze oyogedde ensonga zande bantuufu naye waliwo ne ssente ezingira mu bibiina by'obufuzi nga si zakugatta naye nga zakwawula. Ani era lwomanga mumutegedde nga gyali lwaki temugeza okulaba nga mufunza ebituli ebinemiwaatwa egibawulayawula mwegatta ku lw'ekirungi. Kati kyoba omanya kiri kimu ebibiina by'obufuzi byonna
bitambulira ku resources. Omuntu yenna alowooza nti waliwo gavumenti esobola okuwa ssente osobole okuzikozesa okumulwana abeera yeerimbye. Teri gavumenti ekwata ssente neziwa munnabyabufuzi asobole okumulwana. So mu bufunze senza iPod zemufuna zakwerimba zakwewuudisa nti mwalwana kujjako mu 7 naye babawanga akasiimo namwe mulye mubeerewo. Nedda ezo sente ezo siza NRM. Ati tuga ku government okugamba sente za government kwa sente za iPod za government siza mu 7 nti eza NRM. Kyengezaako okulaga iPod tetuwana sente. iPod si twakikwata nti iPod naye nga budget weeri kiba kyabufuzi ekirina. No, kyengezaako okugamba it's not about sente za government. It's about a regime. Kuba abantu bagamba Museveni yakuwadde sente. Museveni tasobola kuwa sente nga za kukozesa kumulwana. Museveni akuwa sente osobole okubivaako ebyokumulwana. Lwaki nkireeta nti wotunuulira abagamba nti Nandala bamuwa sente asobole okunafuya FDC. Paka leero nkyanoonya ngeri ki gye yali alina okunafuyamu FDC nga sente waba yazifuna n'azikwata n'asasulira bacandidates ba FDC nomination fees. Owulira? N'akwata ba MPs aba FDC n'akusasulira nomination fees, ne babakubira ebipande, ne babawa facilitation owomu field. Pati obeera oginafuya oba obeera oyambako pati okulabanga efuna obukulembeze. Kubanze mbadde ndowooza okwata sente Nowa Ojobile oba omuyambyeko agenze eterego talina sente nompa nomination nonkubira ebipande era oba empushinza okulwa ekibiina nompaayoko ne bw'oba ompadde miliyoni emu ez'amafuta obeera oli kunnafuya nga nze candidate wo FDC oba obeera oli kunnyongerako bankwadde maanyi bankusindiseemu. So kaakati eŋŋombo egamba sente zino zaali za kunafuya FDC eva ludda wa mbu bagamba amaloboozi agawulirwa tisente zino NUP yazifunako ne FDC nezifunako ng'ekigendera kyammwe kiri nti teri kabadde kamazima oba si kamazima teri kwekalakaasa teri kuba nkungana zo Besigye yakulemberanga mutulumbe wano tugende wano era mbu yensonga lwaki omwava mu kalulu teriyo kuba bali bakimanyi nti Amuriat wa defiance President Secretary General wa defiance kati nga basuubira nti oba oli awo omusingi gwa FDC ogwa defiance nti buno bukulembeze obuze obutafaanako na General Mugisha Muntu nti oba oli awo mujja kusigala nga kuba bannayuganda bali b'embracings defiance nga gavumenti ansi ogiwulira so nti okuva bano baveewo temuddanga namwe era temulina nalwale gye mulina gye mugamba nti eri awo edimandinga bintu nti oba ebyamaguzi birinnye nti oba waliwo embeera human rights mmoga bwogezi press conference ebikolera mu 7 mbu yemu ku element ekyabasasuza muleke kubaako n'amaloboozi malala gemuteekako nga ga ku street mbu kale ebintu ng'ebyo ebimu ebiba byogerwa tulina obiwaako reference. Akaluka 2021 wekaggwa abantu abakola demonstration ku nsonga za COVID fund baali baaki FDC era kyo kyaviirako n'okuntwala ne bantumira abantu mu nnyumba nga mukazi wange yakazaala nnaku 3 wa kiso ndi wali ndi kujjanjaba mulwadde wange abantu b'emundu ne bayingirawo nga tebalina uniform tebambadde wadde tebalina ID tebalina wadde kiraga nti bakuntumye ne bantwala omukazi n'agenda nga yatonya musaayi asobole okudduka agoberera emmotoka
twandibadde twaziika omuntu nga nze sirinawo n'omwana simanyi oba yandiwonye. So ebintu ebimu weba byogerwe nga biriko reference. Nze ndi FDC kugale nava mukomera myezi 2 abantu benasangawo bebo, but before that waliwo red card movement front. Red card movement yeyo yatandikira ku party. FDC ya embracing. FDC eyo program bagireta mu NEC, dokita mwenyini ne bamwa ne platform ajanyonyola aba NEC. Najja nayogera gye bali ne bagamba we shall do what? We shall support the whole. Era mbwa abo bagambira SG na mugamba akasente kati kakola mulimo ke twakuwa musajja asanze kulaunchinga movement ku stabilizinga kakati oyo agambe ekyo simanyi kwasinzira because it is very clear nti na activities nga zigenda maaso abantu nga bagamba nga tebatuulako ku FDC emu ku meeting ezatuula ku FDC zali 100% funded by FDC tekwaliko funding yava bali. Kati omuntu atagala struggle ebyo aba akola byaki. So somehow kyenkugambye wali mu kutandika nti propaganda etambula speed okusinga amazima. N'omuntu wayogera ekigambo tofaayo nnyo kukikolako ki follow up. Nti ekintu kino kye boogedde kiina omusingi. Ate banaga tutambula mango. Tutambula butambuzi ne tugenda nga amazzi. Ojibye bakola statement wale tujugulisa ndi wawala enkyano ekyane tugireka. Kose bwajina ataka statement. Ekyate tufaayo kikyayogedde. Kyovola affe abagoberanga balumbuye. Ng'otegeera nti ono is just a propagandist. Ng'okwata bulungi leero bye yayogedde n'ojjukira bye yayogera luli n'ogamba nedda. Mwenyini ali mu kwekuba. Kitegeeza talina information. Kale ensonga ndabo budde tuleka njagala tutuddeko ku nabe ali mu NUP engeri bahandolinzeemu ebintu ne bayisa judgment ku Honorable Mpuuga nga tabanamuwuliriza ate bamala okuyisa judgment ne bamuyita bamwogereko wetwogera ebiwandiika imu badde bateeka ku mukutu nga baluwa zino biki babijjeeyo. Kino kitegeeza ki eri struggle n'ekiba kya NUP ekibiina kyali ekipya ekitawangaza na myaka 5 naye nga kifunye obuzibu ebibiina ebikadde ebitafunanga nako. Nagambye dda Mwami Kyagulanyi yeetaaga ku apologizing eri eggwanga ng'omuntu kuba ekisooka yagenda n'akwata abantu be abamanaginga music we babloggers be n'abafuula ab'omuwendo ennyo okupromotinga interests ze eziri mu politics. Kati mu butamanya bwe agenda akola ebintu bingi nnyo. Obviously I applaud him okulaga nti alwanyisa nguzi era I give him credit for that. Okulaga ensi tinze ku nsonga y'enguzi wano wenyimiridde. I applaud him for that. But he needs to apologize to the world and to the country for vulgarizing politics. Nti olwaleero Mwami Mpuuga tuyinza okukiyita corruption, but it is a systemized corruption. Systemized kitegeeza kiri mu system ti omuntu ono waaba avaawo tumuwe akasiimo ako kabeere determined by who. Awo wali ensonga kuba nali mpuliriza omu ku babaka abaavaayo Odongoto ng'agezaako kuwa analysis ku bintu ebyo byatuukawo bitya. Yagamba mbu emabega eyo yonna yonna baabirowoozaako ne bagamba naye abantu bano abava mu ofiisi kasiimo ki ke tubawa, ne balowooza ku speaker wa parliament ogadi nene judge abakulira chief justice akulira ludda luli olw'abalamuzi office nene, executive offices nene, bonabona ne balaba engeri gye bayinza okukola ki okubasiimamu
nene beerabira leader of opposition okiwulira kati webeerabira leader of opposition commission of parliament yekola omulimu ogw'okulabanga esasula ababaka ba parliament ne staff kati neetuula esobole okulaba ngeri ki gye bayinza okusiimamu ba leader of opposition ababa bavuddeko ezo sente we baziteekera mu ki kati baali mbu mu mateeka baali balina okugenda bakole na amendments mu biri byonna bongeremu ne leader of opposition kati ndowooza nga tebanaleeta etteeka eryo mu parliament ne bagamba tusobola okikola mu system zaffe nga bwe twenumeratinga muki nga ba parliament we tugamba nti we enumerate each other ezo sente ne baziteekayo so mpuuga ng'omuntu sikiwa nti he is to blame. It is the system under which all of us are victims now. Olwaleero FDC baginenya olwokuba efuna sente okuva mu electoral commission. Ne nupo yagaana ogenda mu iPod nga yakajja naye ezifuna neteziwakanyangako. So it is a systematic kind of approach. Nti system ekumenyera muli. Kati mpuuga olwaleero nkiwa Kyagulanyi yatandise okupuulinga down kuba yapuulize down sipati ye ng'omuntu ayina bye yateekayo nga Bobi Wine kuba yagaana okozesa akaunti ye ya Kyagulanyi eriko Bobi Wine yapuulinga down ebbaluwa gye yali awanise n'atera okufollowing eya Lubongoya ku Twitter oba naye yagipuulize down I will check. Ne ya Bobi Wine yakoze eki yagijeyo kati wamala ogijjayo abeera akulaga nti I took a rash decision. Buli lw'osalawo mu buteewa budde okulowooza kino kyenkola kye kituufu zeze ensobi ezimu z'oggwamu. Kati mu kaseera kano nga baagudde mu nsobi zino bakoze batya okulaba nga badda engulu okusobola okulaba nga batambuza ekibiina ne struggle okugenda mu maaso nga tezeemu nnyo migozi obano era gwe bw'otundira embeera eno eriwo wakyaliwo essubi lya conciliation? Reconciliation tebulangako room. Ekiremesa reconciliation big man syndrome. Nze ndi munene. Mu struggle temuli munene. Okwelagako eryange. Siri munene mu struggle. Mu butono bwange neetaaga obutono bw'omulala n'obutono bw'omulala tulyoke tugatte ekintu kifuuke kinene. Kuba mu buli ngeri mu opposition ekintu kye tulisinga okukola kiri kintu bintu nga bibiri. Ekisooka ye character assassination. Ekyokubiri tusindikiriza nnyo bammemba baffe oba abawagizi baffe ku ludda lwa regime. Mutya tukwata mukose ensobi ze nga tuzimanyi bulungi ne twagala ate tumuhanding over eri regime. Mu kifo ky'okumukwata tumugambe mukose ekyatuleeta mu struggle eno ABCD tetunaba kimaliriza tukyakwetaaga mu bunafu bwo nange nina obunafu bwange. Kintu ekyo kyatulemye okola nga opposition. Character assassination nekyotamanyi okiremerako nnyo n'okifiirako n'oyagala omusajja oyo kamukuba ekigo alowooza w'amaanyi nina omukuba ekigo mu kifo ky'okujja omwegatteko mubenga muli kitole mwongereyo struggle. Kintu ekyo kitunafuyiza nnyo ng'abali mu struggle. Bintu ebi character assassination ne ngeri y'okulaba nga twemalawo tusindika abantu baffe tubaweereza NRM. Augustine nga tunatera okumaliriza obuli bw'enguzi bukyase nti no scale IGG yatusana ku serigama nti amazima kimpitiriddeko obubbi bususse
wano babadde bakuba ennaku ezo speaker Aneta Among nga balaga nti y'omu ku bakulembedde obukenuzi obulabbayi n'obubbi bwe yabadde agulawo bukedde ya nursing school President Museveni n'amusiima nnyo ye n'agamba nti abo bonna abagezaako kumulwanyisa bakolera baikuntisi za wabweru bulijjo yeekwasa basiyazi ne mwami Museveni n'akona mu stamp kati bwe kiba era bamaze bakoze statement exhibition n'egwamu amaanyi ye Munnayuganda akola atya okulwanyisa obuli bw'enguzi oba akola atya okulaba nga bannabyabufuzi bategeera olwanirira omutima gw'Abannayuganda. Jako Museveni ye solution yoka kasito ojjako Museveni n'oteekawo system ezikola buli bw'enguzi buvaawo kuba documents zaffe ziri clear ssemateeka waffe ali clear buli kimu kiri clear ekizibu ekiriwo ye mwami Museveni naye kuba yaze asonyiwa n'okusonyiwa abantu abamu abaali mu Gavi Fund yagamba n'ogamba akatimba sonyiye naye ng'eggwanga lyafiirwa abantu ne lifiirwa ssente ne lifiirwa ne trust mu international world. Ma opposition lunaku kiro lwemali mweganyeeko enguzi lwemali muganye enguzi ye gyabawa emirundi mingi abantu baze beegaana wano Kagabo yafuna ssente n'agamba nti batuguliridde bwe yazizaayo banne bennyini banne ne bamuvuma ne bamwegaana kati bwe kibanga mmwe bennyini temusobola kuzizaayo lwaki oyagala ye President Museveni aweeyo ababe nga mmwe abammwe temusobola bawaayo kyengezaako okwagala okutegeera okiraba the moment there is money in saturation it will always bring confusion ekyo kyo kyoba omanya ekyo kiteeke mu bwongo obwo n'omuntu yenna the moment oyina mindset egamba zero tolerance to corruption otandika okukiteeka mu nkola njagala abantu bategeere obuli bw'enguzi si bwa ssente ne ku mulimu gy'okolera nze nkola mu electoral commission temumanyi temptations empitamu EFDC oyina temptation ez'abawala oyina temptations eza ssente oyina temptations eza personal interest oyina temptation eza administrative interest kati your mind must be stable obutagwa mu lukwe lw'omuntu olw'okunafuya mu ngeri emu oba endala n'olwaleero abagezaako okunvuma ku mikutu they know my worth kuba abamu ku bo baafuna ku mukisa ogufuuka kye bali olw'okuba nina ssente ze nagaana okusobola okubafuula bo kye bali bakimanyi. That's why I play low ku social media. I keep telling people physically era ndowooza abamu abangobeera ntera neŋŋamba omuntu neŋŋamba nedda naye gwe tujja kwesanga wakatwogere n'ensonga si za social media ensonga zaffe za mu nnyumba zaffe tujja zoogerako ng'abooluganda because that is what I think. So mu bwongo bwaffe abantu balowooza it is about money, that is corruption, but naawe mu bulamu obwa bulijjo osanze omubbi bali kumukuba. Yes, you can stop the violence, but again don't tomuleka n'agenda toleka mubbi ate kugenda bugenzi. Woba olina obusobozi obuyamba okulaba nga atuuka ku poliisi bukole. Wano mu offices zaffe waliwo ssente ezijja, ekyo kyo tekiriiko kabuusabuusa. Omuntu yenna ali mu office waliwo ssente ezijja nga zijja kunafuya ng'omuntu. Olina okubeera omugezi ennyo okumanya nti ekyo kigenda kubeerawo. Lwaki ndikyogera bwentyo? Nti Parliament, nze yasoma political science, tugiyita wallet y'eggwanga. Ye wallet mw'ojja ssente n'ogamba health kwatako zino,
n'ogamba ab'essomero mukwateko zino, n'ogamba ab'enguudo mukwateko zino, n'ogamba kati gwe Miscellaneous naye kwatako zino zitereke mu Bank of Uganda. Wanaagwawo amataba waliwo enkuba biki ezo nga tukola ki? Kuba Miscellaneous yalina okola ku disaster. Tojja gamba disaster muwadde bilioni 3 ogenda muwakola ki? Kuba tomanyi kigenda kutuukawo. Zinabeera mu Miscellaneous zibeere eyo ekigwawo nga tukozesa ezo. So ali mu parliament nga yakute budget, discipline ye eyimiridde etya nga bw'owunzika. Historically ono akulira parliament yali akolerawa, yali akola ki? That kind of background check ya muwendo nnyo. Tosobola kunga nti Mwai Museveni yagenda okulwanyisa enguzi mu Uganda, tasobola kuba ye chairman w'abalye b'enguzi. Kati chairman tasobola kulekerera bantu be mu buli ngeri ajja kufa nabo. Yensonga ki yakugamba IGG va ku bantu bange kuba sente ze babba bazireka muno naye naye nazifulumye ebwero oyo nze kennyini nja mwekolerako. Kitegeeza ateekawo n'enkola ey'okulaba nga basobola osigaza sente. Kyova olaba ne mu biseera bya COVID baleeta waliwo sente ezajja eza COVID Relief Fund zalinga mu US dollars ndoza milioni zalinga 10 something. Sente ezo ne mu report ya Attorney General tezirimu, Parliament temayina gye ziri, naye naffe tetumanyi gye ziri. Kale akagamba akasembayo akagamba akasembayo akalekeka. Nze ndowooza abakulembeze abali mu opposition kana akaseera si ka kunenyangana. Kana akaseera tulabye nti ffenna tulina ebizibu. Kana akaseera kaffe kakuddayo tutuule ku drawing board tutunuulire ebiwabye, tulowooze bitwongera maanyi oba bitunafuya. Bwe tumala obirowooza ne tutegeera nti bitunafuya, tunoonye buli ngeri okulaba nga tubijjawo ebyo ebitunafuya, tukomewo nga tuli b'amaanyi. Ate systems tetuzijjawo lwa muntu omu, wakiri omuntu omu omujjawo naye ka organization tokasaanyaawo. Kyekyo kigenda mu maaso. Olwaleero kyendaba plan ezigenda mu maaso okusaanyaawo FDC, plan ezigenda mu maaso okusaanyaawo NUP, systems ezo zisigalewo kuba waliwo abantu bangi abayiye omusaayi lwa FDC. Kati FDC okugijjawo omuntu oyo history yo beero gijjeewo. Wakirijjawo omuntu gw'otayagala naye organization esigalewo. NUP beetereze bakyali bato mu bino ebintu naye webiba nga bigenda tambula webityo bayinza obutatambula myaka 10 nga abantu babeerabidde. Kale tweyanza nnyo, tweyanze egyo mbadde balabe balungi nnyo kuba kyatandikidde emusonyi katandiseemu leetimuko wabaddewo emergency wanawali naye mutukkirize tukome wano tukomawo enkya Omumbejja Lw'okukunula yanja kubanga ye waali okusobola okulaba nga batutambuza ensonga zino nga bwe ziri n'ensonga endala okusinziira ku mulamwa gw'anaabatuleetedde. Then enkya akawungeezi ayina voltage g'amasannyalaze nga batunulira ensonga ez'obukulembeze, ensonga z'eddembe ly'obuntu, ensonga za byabufuzi, ensonga za byanfuna. Bajja kubaawo ne bapanelists be nga batunulira ensonga ezo nga bwe ziri. Then ku Friday programming yaffe esigale bwetyo obuwangana n'okumakya paka Dr. Kizza Besigye interface n'akawungeezi paka show nga bwe zitambula zaffe programming yaffe bweri. Nze mukose Arnold Anthony mbadde n'omukulu Ojobile Augustine ono nga activist mubyabufuzi muwanyizi wa ddembe era nga agoberera ensonga zino ezigenda maaso mu ggwanga. Kamera mbaddeko ne Mwami Bernard kwoteeka ne mwannyinaze Tenjo Teddy Nabukere yabadde producer wange kwoteeka director wange Jeremiah Mukibi. Mbadde balabe balungi, lunaku olungi, mweraba. Thank you.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.